Mbokuse tokuse twachitomala maliriza muganda wa yalese n'abali abalala kuli amazima ugalire sawa mukaga kubanga mu byaddala embeera mbi weti bano bana era nzidde nabo wetise n'obwana famire yonna n'ogire kubanga mwana tukoye kuli akawunga omukyala yenga myaka ebiri omukyala ali mu ddwaliro akolaki agenda kusaala ogenda gata wowokusatu ogenda balisi ogenda balisi tolina kyakulya oli mu kuzaala wakusatu awe mba sina kya katonda yabikola sinza omuntu katonda yatuwa yagamba nti kola kinakuwa yakuobomutegera oyo kapale mupeeko yaliwo okunjogerera makufu kogwe sheinalumye bwakuyise nogamba kantwala obwana bwonna famire gwe tebakuzaala tata teyakuzaako nenazenzekka tata yakuzaako nawe toli omu namwe mulina famire nene tata waalina bangi ositegeera nze saawa zino enameno tyaba nene enkoko tyaba ngenda kiteeka mu luwombo muno nkitwale waka kirisiti wangi yeneeba enveeza ekyenkya kubanga mwana tetulina sente ngenda gitwala yegenda okuba enva y'ekyenkya basi kyalina sente kubanga nabbanja sente yaganyo zituteerako ku ssimu zandiguze emmere eno yonna ate kino etandikuteeko ya mitwalo ng'esatu twandikimaze naye amazima gakatona muku neidde ey'okusala ebisolo tubulwe sente senga tabadde seeka twandiriddewa twandiridde ku nnyama myaka ebiri twandiridde ku nnyama twaligijeewa ng'omuntu gw'okubeera n'omugamba muganda wange munnange ennyamba agiri sinfune y'akakoko agamba naye talina sente ani gwakubira akuyambe n'agamba talina sente ani gwakubira akuyambe n'ogamba talina sente ani gwakubira nabe nakubira nakubira senga sebbanga yangamba museereza akwewola namukubira nangamba museereza akwewola era abantu abadde nga banyimirirawo nga bayiwawo omubiri amu muganda wa amu yasini sebo neyanziza amu neyanziza omugagga bobo kigonvu neyanziza bangi mamigulisi banjiriddewo emibiri mikwano gyange ey'olwaleero abeera mu Amerika bugambo ki bwogamba she yakukyaziza olwaleero sekanamunye sekanamunye kyemanyi sekamunye era kyemmala okulya wano aji namunye adise wano kyemmanyi agenda tukwatirayo akabaasa kyemmanyi yenga aji namunye agenda tukwatirayo akabaasa nga kaki ova kukola kikulya nga ova kulya mmere ye kulya ate era tamuza bigere aji namunye era abasiraamu bwe babanga bonna basaze ebisikyolo butufunze banerabidde okwekaseka namunye era amu tugenda kujjenkeera ewuwo otuwe idi ne yasini abadinganyiza ne sebbanga idi aduwa jojo okulya ya hamu bagiyita afutayidi afutayidi enkya afutayidi era abasiraamu mwenna bwe mbanga temwagabidde bannammwe mu kisiibo kino ekyennaku 10 kubanga abantu ekisiibo kyatandika nnaku 10 kyatandika ku lwokumeka ku sande kiweddeko leero ennaku z'omwezi nga mmeka 2 kapale aji namunye kyatukoze atujjukiza bwe twabeeranga edda nga lockdown tennaba kujja twagendanga mu mikolo ne tulya ne tunywa era aji sinaba mwanga atakyali mulamu mbadde mumuwa leero nanongera ku acti aje kyateta tugobaawo wano naye nanda babimanya yafumbira abasiraamu baba acti zibanya ake namunye baba tukusingako n'emyaka bange ngenda myaka 37 ate gula guli mwana muto okikoze otya okubeera nga oli musajja w'amaanyi mu ggwanga ng'olina maka 20 mu lockdown muno n'otala n'ebisolo nze safunye wadde akamyu
ensonga eyo yakuwaayo okubeera ng'osaddaaka maaso ga Katonda talina gwammanga agaba era mubikira asenga seba ekimere nga kyakubatta nkutidde lwe luno olunaku ndowooza lwensoosa okulya nempulira nti ndidde nga buli kimu weekiri mu myaka ebiri gye tumaze nga tetukola okuva lwe bateekawo lokodawuni emmere yakutta muganda wo kusaidi ya konaawo omusajja gwe bayita kapere yanneewuunyisizza yakasaba empombeezi naye ati wano si bwe tutandikidde okulya twakava mu basiraamu ba mirundi egi esatu lwaki temuwumula waka temukuta ate bwe tuva wano tugenda w'omukulu wa misi Kiggundu sebo misaamu tewatuyise neffe tugenda kwereeta kubanga tumanyi taata gwe otwagala nnyo era otubeererawo Amgeza kutafala bisolo. Ali okwakaze ngamia nnya. Ente 10, endiga 40. kozi wano tuli wa sheyani Wano tuli wa Sheikh na munye. Oba oyinza omuyita magejjo. Akola ku nsonga z'okugejjesa kubambaza bantu. tubadde tubasubira wa sheyi Umaru mulimu abantu abatajja kugenda. Kati mulimu abantu nga basiraamu yesi. Nga saddaka n'osala akaana ne mukalya. Nawe ogambya so okusala akaana ne mukalya. Ate nga Allah subhanahu wa ta'ala teyasobozesa oli okusaddaka mwana. Yoyo myaya ayagala nnyo sente so saddaka akaana. so tosagendayo So agendayo era ono ye yekka kwati olaba bali basatu. Era bwe nva wano waaji amisi Kiggundu. Ate kati olaba nti temwagalako ono ateetako wammere yokka. Abalwa emmere wanne mulya nabawo n'ekiggulo. Kati wetuva buli muntu agendamu emitwalo 5 wajja okimanyi ekyo wanje emitwalo 5 jaki mukoze eki kutwebaza kulya ngwe ogenda kwa n'olya n'oddamu n'olya kati kapere yakalya epombo 8 bagenda musasula tugenda mujjano mulago ku macupa tumujjano eza bataba mufu mwekola jaga kwanga mulya n'okulya sebbanga ne babasasula naye nga tubagamba abalimbi mwenna temwatuyise naffe tetukyabeeguya ate nza sigenda kuddamu kuziikirako bayimbi ajaluna mbiru wataze ebisolo byonna n'oyita station mayanja n'obimuwa wanje ajaluna mbiru ebisolo byonna byasaze so yesi station mayanja nalubegayise bayimbi banna abaagwa nga bwe baagwa bonna so bwe yayise tanda akwita John Black ayita banne balitayadi bwe balwane kati kyakulumye yayise balogo banne kyakulumye kiyinza butanuma kubanga ajaluna mbiru abadde wanga mulaba ng'akyalina sente nga tanadda mu muceere ng'akyayimba ngikati okuva lyadda mu muceere omwana oyo mukodo ng'omutwe ogumulinga ekifi ky'ennyama mukati wene wamuganda waffe nalumunye namunye yatumanyire nako omulaba musiraamu mutini huyo tokaloza mwana mwadde akakaaga she bana abayayo bakuŋŋanyiza otya azena wakati n'okumuzimu bano baganda bange bali mu comedy industry mu kyobulamu omuntu azannya omuzannyo ne gutuula ku mutima gw'omuntu ne bw'aba atambula ng'ayikusanga mu industry yensonga lwaki nasalawo okwagala comedy industry eno nga w'obalaba baneeno bonna bazannya ka comedy kanyingira ku mutima era mbatambulirako bonna bwe balaga mbeera mbatambulirako nnyo kwekyo kiki bazannyeko musajja ngambye ogenda basasula okulya ogwo nagwo omulimu esaddaaka buli gwosasula bwo tufuna empeera maaso ga Allah omuntu atategeera idi osobola ogimumatiza otya idi ng'eno eya idi eno idi adoha kuba kusaddaaka abantu kulya kunywa kunyumirwa era nkubiriza baganda baffe abasiraamu waliwo gye bali abatuulidde ensimbi bw'oba ogenda maaso ga Allah tolina kyotwala bakuteeka mu ssanda ebyobugago bireka ku dduniya abali ne batemagana amajambiya obireka maali yonna ogireka ku nsi maaso ga Katonda ogera ne saddaaka yeeno yekwekera mu kabuli olabika ng'omuvubuka omutwe sente ozijja tukola ndi musawo abalist ndi omu ku abalist abasinga wano mu East Africa kapale nga bwakyogedde abasajja bagenda bayita ababbi baganda bange tuli basawo abatambula ebunaayira tulina sapoti nene nnyo okuva e Germany America eri abasawo abatambula eddagala ffe ly'obutonde so tukozesa butonde nga si lwawano si mululuuza si kigaji si mbaluka si mulondo abo waffe tumujja Canada
Germany. Bashe abamanyi kino kye bandikoze olunaku nga luno. Basheki abamanyi kino kye bandikoze kubanga bakimanyi. Maso ga Allah ekimu ku ebyo bigenda okusoka okubalibwako saddaka kijwa saddaka ku dunia kuno. Wagabanga oba wali mukodo kubanga zino sente zolaba sife tuzikola. Tewali alina buyinza bukola sente ku dunia ko. Teri manyi gakola sente. Katonda yazigaba. Ogase kapale ne sebanga lwaki okikoze? Okapale. Usole kapere. Kapere ne sebanga. Abo ba comedian bagala nnyo. Era stories zimbadde zigubira obutakali kapere awolesenga kyabulambuzi kapere era abantu basira mbona bagenda kujala bamulambule. Mulanga afana mwenko. Kapere amolesenga ki? Ekyo bulambuzi. Kanize kapale nze musagendo kogeera kapere ngeri yakulamu amakumba gamenyeka mwaja achama. Nenga njagala okusooka okubanga ndikoolo omukyala na bwandu wa Sheikh Muzata yani. Na mwandu wa Sheikh Muzata yalinga agabula. Kurthum. Kurthum. Tosaze wadda akamyu. Kurthum Allah subhana ja kunyingira. Kati swani tunze ku mayumba ga Muzata no tugabula Kurthum. Noko pa Sheikh na munyechi akoze. Ya sere musanyuko. Ngatumaliriza. Bana obaddo nyolamu engeri gye obaddo bagatta. Wacho abagase tugamenti wakuba buli omu yeetaaga munne obadde onyonyola mu tembozo byozigoberera. Ekisooka komedi waabwe mbadde mwagala. Ekisooka kyakubiri ku kyo stories ezibaddeyo mbadde nziwulira n'obutakkaanya. Owulira nenjagala nga bagate n'ekibiina basobola okukola komedi ayinza okuleeta enkulaakulana mu nsi yonna. Owulidde yensonga lwaki njagadde bakole ekibiina. Ekibiina ekyo tosobola kukola kibiina nga temukwatagana. Olina kusooka gatta baami abo n'obongeramu support ne sente n'ekibiina ne kikulaakulana ne kiyimirira.